Olukungaana olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi e Mukongolo mu disitulikiti ey'e Kuumi lwetabiddwako abatuuze abakungu okuva mu poliisi nga bakulembeddwa amyuka akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Anatoli Muleterwa, abakungu okuva mu kitongole kya Action Aid abalwanyisa obuli bw'enguzi n'abavudde mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti nga bakulirwa akulira ekitebe kya kaliisoliiso wa gavumenti mu disitulikiti ey'e Soroti Francis Were. Amyuka omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa akkiriza nti ddala kituufu mu poliisi mulimu obuli bw'enguzi wabula nga bakola butaweera okulaba nga babulwanyisa. When you go to the professional standard unit, they will be able to provide you money through which you can use as a bait in arresting such errant officers. But if you decide to connive between you as individuals, it becomes very hard. Wana abatuuze balumirizza akulira okunoonyereza ku buzi bw'emisango e Mukongolo okwenyigira mu buli bw'enguzi naddala mu kugaba poliisi bondi ng'abantu ba bulijjo abasaba ensimbi eziri wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 20 era nga Muleterwa amuyise ayongera okutangaza ku bimwogeddwako. Come and talk about the police bond. You give it for free. Phil Kabuyo from Action Aid annyonnyodde bw'ati. Tukwataganye ne poliisi woyita ku poliisi era ojja kulaba poliisi twakwatagana ne poliisi ne tugunjaawo enkola eya obubokisi obw'okuloopa enguzi mu Kampala era bw'ogendayo giraba. Ate mukawufi wa poliisi okwongera okubunyisa enkola ey'amayumba 10 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka addumira poliisi mu Kampala n'emirirwana Afande Frank Mwesigwa asinkanya abakulembeze ba crime preventer n'abatuuze okuva mu kitundu ky'Ewandegeya n'abalaga obulungi obuli mu nkola eno. So part of plan yaffe kulaba nti twekolemu omulimu nga bukyali. Saagala kukola twala omuwala bamusse kikoni. Saagala kutuulira. Saagala kukola twala omuwala bamusse mulamu. Olukungaana lutudde ku Mirad Hotel nga wano kansala w'e Kagugube Ann Karenzi gy'ategeereza nga ba crime preventers bwe bamanyi okwetumiikiriza n'okuba n'obuyinza obusukkiridde. Kubanga they even go beyond okwarestinga nga tebali musirikale yenna n'okuba ne bakola ki ne bakuba. Kubanga crime preventers bava mu bitundu byamu. Sura twaba crime preventers sobola kuva kati n'akolera wano taliwo. Naye kati gwe bw'oba chairman n'osanga nti olwo crime preventer empisa mbi mumujja ku muteeko w'omulala. Afande waliwo kamanda yarakamandinga mulago mubatu mu bamenyi b'amateeka ekiro nga deployinga bali bamuyita Walid Squad Walid. We arrested him through these things of community policing. Ismail Nsubuga ne Sharif Ssebunnya bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.